zaako wasasimanyi bulabula bikoze bitya. Kakati gino emyo gyafuuza obulamu bwo era ndaba nga Mukama ndaga gwe kennyini watuukanga ekiseera nga toyagala kubeera na musajja ono era nga ne bwakukwatako owulira bubi. Watuukanga ekiseera n'ofuna ebirooto olinga alina abantu. Si kutuuka kiseera era kyo kyaliwo okuva dda kubeera ebiseera ebisinga obeera mu kirooto ng'oli akugamba tolifumbirwa asitula omulambo ogwo otambula tugende tuziike. Kale nno gano ge mazima. Emusumba Amazima gali nti ekintu kino kyatte kikusobosa kubeera ng'oli mufumbo era olwaleero ne bwe nnakusabira era nti genda ofumbirwe tugamba tujja kusabira genda ozaalaba bajja bakuzaalamu era bakole ki bakulekaawo. Olwakino wabula Katonda agenda kukolamu revival oluvannyuma lw'okusonyiwa abantu bano b'obadde onyiigidde. Mukama agenda kukuggyako ekikoligo kino olabe omukisa mu maaso ge. Kakati ono omusajja nno akulowoozaako era ng'oyagala okukakasa nti akulowoozaako agenda ye kunoonya. Agenda kunoonya ye kennyini era agenda kugamba njagala laba mwana wange. Kino ekyo ye kiri kulambo kyekikuba abantu bano kuba ndaba waddamu n'ofunaawo abasajja bala kumpi basatu. Kati kiri bwe kiti bwe nazaalamu fasitiboni wange mugagga muvundu naye yali agenda nakwanjula n'afuna akisidenti y'amaanyi nnyo n'edduuka lye ne lijja kubakolerawo ku mini price ne muzaalamu omwana omu. Embeera n'ebeerawo n'atuuka n'agamba nga agenda nakukyala ewasenga n'agamba nabadde ngenda kukyala naye ebizibu ebyafunye nafunye omuntu eyazze n'andoosa n'aŋŋamba wadde oli muntu mukulu naye omwana oyo togenda muwasa kubanga ffe twamufumbiza omusajja. Ne muzaalamu omwana omusajja ono yajja n'akugamba nti afunye ekirooto ng'omuntu amugamba nti togenda wasa muwala oyo yeggwe nti mu kirooto ekyo n'aŋŋamba buli lwemba ngenda okukola ekintu netiwaaka yange efa neefuna ebizibu. Kati engeri gye nali nga nze nkyalimire ng'ate muntu mukuluko neŋŋamba bano abasajja kati yasooka n'agamba omukazi yanoba ate n'amala n'agamba nti omukazi akomyewo. Olwagira bwe namala ofuna oluto n'ambuuza nali mbeera bugolobi bwa anti wange mu frats n'aŋŋamba mami ye baali bagenda mbalala ku mbaga kati n'abala ssente n'azimpa najjayo bandeji ya ssente ogambe gwani namugambe Margaret. Abasajja bano abasatu benjagala onnyonnyoleko sibategeera benda babasimbye layini anti nti akunnyonnyola musumba nina abaana bange basatu kuba omanyi waliwo omusumba abuulira enjiri naye ng'owulira ekwata ku ki bulamu bwo. Omulala omulenzi wuno wano twali tuzimbye amaka ekatooke n'agawasizaamu omukazi nago n'agatunda. Mukama nannyamba n'embeera nga nsaba embeera nemukuba nadda mu kyalo kati kwe kufuna ono era naye nga talina mukazi kuba abasajja beefuna tebaba n'abakazi n'aŋŋamba njagala kuwasa onzaalire ki omwana omuto n'embeera naye emyaka egyo naye nga esatu nga sifuna lubuto paka lwe yagamba tonzaalire kubanga ndi mwavu ng'ate nsobola okufuna ekitono n'ekikuwa n'okikola ki n'okirya. Ne mugamba nange simanyi naawe weenoonyeeko lwaki tozaala ate nze onsanze ninaki abaana bange babiri naye buli omu ne taatawe neŋŋuma. Kati n'atambula n'agenda era ebintu ebyali ewuwe ebyange yasembuka siriiwo fayina embeerawo n'amala neyeekuba mutima n'addayo ate bw'akomyewo wenfunidde olubuto oba amala ofuna olubuto bwenti ne mugamba nga nkola ku hamu n'aŋŋamba ngenda kusooka nneetereze nkubuulira ekiddako ngenda kufuna ennyumba ennene tubeeremu kuba mbadde mmaze okugula poloti ekawanda. Ne mugamba kaali olubuto lwagenda okweza emyezi 3 ne mukubira essimu ne mugamba bagaddewo tetukyakola bosi waffe manager center azirya buki
azirya buli ne mugamba olubuto kati sikyalina kyakulya naddamu nagamba lindako mala okusasula amabanja waita omwezi gumu nga mpika olubuto lugenda kweza myezi ena nankubira essimu nambuuza olubuto olwagala neŋŋamba lwaki ambuuzizza bwetyo ne mugamba ye ndwagala nangamba olubuto bwoba olwagala lwerabirire buba tolwagala luggyemu olusule wali kasasiro nze kati nafuna n'omukazi omulala sikyalina buddebo siddangamu mukubira essimu nakati aba amukubira essimu nzaala bubi nali muleeba oli n'amukubira essimu n'amugamba nze oyo simumanyi jesiti yali mu furendi wange zinamugamba olubuto alusuule kasasiro ate noono agenda kuzaala kati ate oyo omwana mumuteekewo siddangamu mukubira ssimu paka nakati wabula baganda bange alaga nti ku social media kwali kuba kimanyi kuliko baganda bange abalina essimu ze essimu ye naye nze sikifaako nagamba kambeere nga nsaba paka kati bano we basengera wali eri ewaka wempangisa ono muntu mukulu ne mubuliramu ebizibu byange byonna ebyo ne mugambonabona n'abaana kati yangambye ejja tugendeko wano. Okay. Tuweza mukama Katonda okubeera nti akulese wano balina okuwadde time nyingi nina kyenjagala osooka ontangaaze abasajja bano abasatu tobanzigiddeeyo ndaba abasajja bano basatu nga buli omu atunuulidde munne mu ngeri embi. Abasajja bano basatu abaana boolina bali mu basajja basatu. Iye kyenkunyonyodde musumba kyenkunyonyodde buli amala okunfunisa olubuto ng'atambula ng'agenda. Okay, olina abaana bameka? Basatu. Abaana basatu? Iye. Mu basajja basatu? Iye, bweda kyenkunyonyola. Okay. Yes. Wow. Naye kansikirize nti abakyala bali wano n'abaami bali wano embeera y'omukyala ono mugiwulidde. Waliwo ebintu ebibira ku bulamu bwaffe nga si kwagala kwaffe ne wabula obusibe. Wabula obuki? Obusibe. Oluusi tulowooza nti obusibe buno buva ku batuzaala. Yesu olunaku lumu bamubuuza ekibuuzo ne bamugamba nti Yesu omutono okubeera omuzibe w'amaaso ani yayonoona? Kubanga waaliwo enjiri eyali eya Yokaana eyayigiriza ng'egamba bw'obeera n'obulwadde ku bulamu bwo kitegeeza oba wayonoonye. Kakati abantu bano beebuuza ono bw'abanga talaba ate nga yazaalibwa muki? Muzibe, kitegeeza teyayonoona. Kati bamugamba ani yayonoona ku bonna? Yesu n'abagamba muwulire, ku bonna tekuli yakola ki? Wabula Mukama yagala. Katonda yakola ki? Ekitiibwa kye kirabisibwe wabeewo abakkiriza ng'awonye. Tegeeza waliwo ebisobola otubaako nga si ddongo, waliwo ebisobola otubaako nga si kikolimo, waliwo ebisobola otubaako nga tetwonoonye, wabula nga Mukama atutaddewo bitubeeko wabeewo abalala abategeera nti ye Katonda omuwonye. Kakati ffenna nga bwe tuliwa waliwo omukazi ali wano ng'olina bbaawo era ng'olina obusungu, muzadde abaana bammwe basatu, muzadde abaana bammwe bataano, muzadde abaana bammwe babiri, naye nga mubaweerera. Mubakola ki? Balya, banywa, bambala. Bataata atya? Wendako olabawo. Bataata atya? Waliwo ayina bataata bameka? Naye ku basatu tekuli yadde omu amuyamba. Bw'olina omusajja omu aggulira engoye, aggulira ebizigo, akuwa buli kimu kyonna, olowooza wasasula mmeka eri Katonda? Buli omusoko kirowooza. Ono omukyala ekibuluma ku mutima gwe, singa omukisa gubadde mu kwagala basajja bangi abadde aguyina, abadde agukola ki?
naye takukoze eki akulaze ne mubaayagala mulimu abagagga ennyo naye ye tebalina kibabugasseeko bife mabega nayigiriza wano nengamba nti waliwo kye bayita ekikolimo ku bulamu bwaffe nga ne bw'osimbirira omuntu ayina ayavuwala bw'akulemerako mufune okukyakalana n'akwawukanako n'osigala wekka abekanga aliko mu saviisi eyo mu babiri bokka ekibi ekyo ne bw'oba musajja omukazi gw'okyawa yabeera obulungi obeera neyewaka n'asiwuka n'akogga n'alabika bubi ne bw'omuteeka mu ssene ne bw'okola ebifaanana bitya n'ava ewo n'agenda ew'omusajja omulala nga tebalina na ssente n'anyirira n'alabika bulungi gy'alaze ne bagaggawala gwe n'oyavuwala kuba kino kiriko ggwe okay kakati njagala okutereezaamu wali emabega wegambidde ti kino ekintu ovudde nakyo emabega yes that is a true ekiri naye tokitwala nti gino emyoyo girina amaanyi ekimu ku kikulemesezza ekimu ku kikusibidde mu mbeera eno kubanga naawe wajjula ekiruyi kati nooba nga tolina njawulo ne bali nga essalayo ne bw'ogisaba terina kyesobola gatta ku bulamu bwo olw'ensonga mukama agenda ogikebera